newankubadde nga Ssegirinya akakasizza nga bwagenda okukomawo 2026 era maama we agamba nti yajjusa mutabani we okubeera nti munnange yayingira ebyobufuzi kubanga byonna byatandikiraawo, naye ate agamba tasobola kubeera nga amulemesa kubanga akimanyi mutabani we amumanyi yatamira ebyobufuzi era agenda kukomawo 2026 era bw'atyo maama kenyini n'asaba abantu bamulonde bw'aba akomyewo kubanga yakakasizza nti ono akubye ku matu mu ngeri yonna. Naye munnange ebifa mu constituency muganda wange birabika biwanvuwanvu ebya Kawempe North kubanga Ssegirinya gyali mu bulwadde mu kusuuka amawulire agavaayo gayinza okumwabya omutima kubanga abanene ensonda zigamba nti abanene ba Nuupu batanze okubeera nga bakukuta ne gwe bayita $1,000 okumusikira mu palamenti, ate n'abalala bajja Lawyer Nalukoola, Latifu Ssebaggala, Ow'eddembe, Sweet Cake, bano munnange bategeezezza Ssegirinya nti munnange ebyobufuzi bibumula emirembe, wali badde obyenenya. Naye muno munnange mu kusonjolera akonvu n'akagga omulwadde MP wa Kawempe North Mohamed Ssegirinya amanyiddwa ennyo nga Mr. Update nga ogyeko okubeera munnange mu bulwadde obumutawanyiza ennyo, ebirwadde byamugwira wabula munnange ne mu kitundu kyakiikirira ali kutaasulewo taakiisi nga bagamba nti abasaze olw'okubeera omulwadde naddala abo abaagala okubeera nti be bamusuuza entebe 26 bagamba atusaze temulaba nga abasaze wandwadde bamukazaako lya wandwadde. Nejjukira nti Ssegirinya ono yali musajja w'amaanyi era eyatandika nga bloga ku Facebook oluvannyuma n'ayingira active politics. Kusooka yasooka kubeera kansala wa Kawempe mu KCCA oluvannyuma n'alondebwa mu palamenti mu kalulu akawedde 2021. Mohamed Ssegirinya ono bannanga ayise mu bizibu bitagambika mu August House olwa n'endwadde eziwerera ddala ezamwetuumako kibi nnyo era nga yakamala emyezi mitono nnyo mu palamenti. Ejjukira nti n'okulayira kwe era kwali mu bulwadde byatandikirawo ng'ebyokusaaga bwe bityo. Munnange yakwatibwa oluvannyuma nga yakamala emyezi mitono mu palamenti wamu ne MP Honorable Alan Ssewanyana era bana babiri kumpi ne babala emyaka 2 emabega y'emitayimbwa. Kati olwo yalwalirayo era nga obulwadde bagamba nti ng'alina complications mu mawuggwe, alina kansa w'okulususu skin cancer era mu biseera ebitwalaba ng'atwalibwa e Netherlands oluvannyuma e Kenya. Naye kati essaawa eno alabika ate awonye okusinga nga bwe mwali mumulabye mu bulwadde, nti alaga nti awonye era asobola obaolyawo okukomawo. Maama agamba nti kikyatawanya mutabani we ge magulu akyalinamu obuzibu mu magulu, naye nga essaawa yonna munnanga akomawo kubanga maama yagamba talina kyasobola kubeera nti akolawo mu kumulemesa newankubadde yejjusa nti omwana we okuva yayingira ebyobufuzi munnanga obulwadde bwatandikiraawo yakyasajjula obulwadde. Kakati tuddeyo kwabo abaagala okubeera nga bakunkumula Ssegirinya omukono mu kibya. Munnange olutalo lwabaagala ekifo kya Ssegirinya luli wakati wa Mathias Mulumba ng'ogyeko abalala bali be mbagambye, Latifu Ssebaggala, Mutazindwa, Lawyer Nalukoola, naye okusinga luli wakati wa Mathias Mulumba gwe bakazaako erya $10,000 okukosa ne munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola
ne Segirinya kennyini eyamamulako Haji Latifu Ssebaggala kwegamba singa bankubulira olutalo olw'amaanyi we luli. Naye nga okusingira ddala olutalo olw'amaanyi mu kiseera kino luli wakati wa Segirinya ne Mulumba eyavuganya ku kifo kino ku kaadi ya DP mu kalulu akawedde n'akwata kyakusatu kyokka kati nga yeesoze Nobu era nga olwayingidde abanene mu kibiina ekya Nobu ne bamulonda kuba ssaabawandiisi ow'akabondo akanoonyeza ekibiina obuwagizi mu bitundu nga akabondo kano kakolera wamu n'enkola eyakkunga abamu mu kibiina ekya Nobu kyebagamba nti abakulu bazimba Mulumba asikire Segirinya gwe baagala awummule ebyobufuzi olw'obulwadde ate nga munnange n'ebintu bye abasinga mu kibiina bagamba nti tebakyabitegeera okuva lwe yava mu kkomera. Ensonda zitubuulidde nti abanene mu Nobu tebakyagatta bulungi na Segirinya olw'engeri munnange gye baayimbulwa ne munne MP wa Makindye West Alan Sewanyana mu kkomera ekitalya gye baali baggalirwa ku misango egy'ebijambiya eby'e Masaka nga abanene babalaba nga abaalya ebisabo bya ssente mu struggle ekikontana n'amateeka g'ekibiina ne balyamu Bobi Wine olukwe n'okwogera ebyama bye omuli ne baani abamupokera agasawo ga ssente eya struggle ekintu ekyanyiiza ennyo principle. Segirinya yalwawo okugenda mu bakulu okubannyonnyola engeri gye baayimbulwa mu kkomera ate nga yali mulamu ekyaviirako amyuka omugezi wa Nobu Alex Waiswa mu ffumbiro okumulumba nti Segirinya yeerwaza n'addukira ebweru nga tayagala akusisinkana Bobi Wine annyonnyole ku ddiiru gye baakutula ne gavumenti yabaviirako okubayimbula. Kyokka Segirinya olwava mu ddwaliro e Netherlands yasinziira ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe n'alabula mu ffumbiro nti bw'afanga mu ffumbiro talinnyanga mu maziika ge wabula obutakkaanya buno baamala ne babugjawo era baasisinkana ku ofiisi za Nobu e Kampala ne beekubya n'ebifaananyi nga beegwa mu bifuba. Wabula abamanyi ebyobufuzi batubuulidde nti ekibiina tekikyesiga Segirinya era waliwo abanene abamukuba ekikopo tebaagala bamuddize kaadi. Kigambibwa nti mu ffumbiro Fred Nyanzi n'abalala baafalasira Bobi Wine obutakola nsobi akuddiza Segirinya kaadi kubanga bo baagala bamuleke awummule asobole okusuuka ebirwadde ebimuluma mbukubanga omubiri gwe gunafuye. Wabula abamu nga Joel Ssenyonyi baagala Segirinya ekibiina kiddemu kimukwase kaadi kubanga singa tekikolebwa abantu mbu bajja kwogerera ekibiina ebigambo bingi nga bw'atuuka ku munnange ekizibu oba ebizibu byonna oba ekizibu kyonna ekirala bajja kunenya Nobu. Kigambibwa nti abaagala Segirinya awummula ebyobufuzi bakukuta ne Mulumba gwe bagamba nti alina obuwagizi era bwe baamusobozesa okukwata ekifo ekyokusatu mu kalulu akawedde n'ekirala muyivu ate alina ofiisi kubanga ye ssentebe wa LC ku kyalo Koona zone ekisangibwa mu Kawempe ate nga n'enkola omuli ensiisira ez'ebyobulamu Segirinya yabikoppa ku Mulumba mbu kubanga yategekanga ensiisira ez'ebyobulamu mu Kawempe nga abamwagala bagamba nti ye musika wa Segirinya omutuufu. Omubaka Segirinya nga ayita mu muyambi we Alex Luwemba agamba nti
Sseggirinya waali nnyo era mu kalulu ka 2026 agenda kulabikira ku ballot ku kifo eky'omubaka wa Kawempe North era basuubira buwanguzi kubanga Sseggirinya akyalina ebbanja lya bannakawempe lyalina okusasula kubanga ekisanja kino takoze nga bwe yalina okukola nga bwe yali ateeseteese olw'ebizibu wadde nga yali atandisewo ebintu ebitono omuli eddwaliro lya Kawempe North Hospital. Abakyala yali abateereddewo ensawo yaabwe eyitibwa Segibox eyamba bannamwandu n'abakyala. Kati ayagala munnange kukomawo agguse enteekateeka eno kubanga ebimu byasaanawo dda. Kakati mu kwogerako ne MP Sseggirinya ku mbeera ey'obulwadde ne pulaani gy'alina mu byobufuzi mu maaso n'abantu, yategeezezza nti talina munnange gwagaana kweyagaliza yenna eyeewulira eryanyi amusale mu maaso batonke. Abalowooza nti omuntu waabwe mulema aba munnange oba nti teyeesobola mu bakyamu mu kalulu ka 2026 webagendera munnange okukitegeera nti abalema nabo beesobola, nti oba obulema si buteesobola. Sseggirinya yategeezezza nti abalonzi be bamusaba akomewo era ekisanja kyakomawo mu 2026 kyekisembayo kubanga munnange ne bwe yali ku bwa Road Councillor ku City Hall ab'Ekyaddondo yabasaba ekisanja kimu kyokka. Mu kiseera kino Sseggirinya ali mu maka nga muganda we ekira jajjanjabirwa ebirwadde munnange ebimuli obubi. Godfrey Mulindwa ono kansala wa Kyebandu ku division e Kawempe ategeezezza nti Sseggirinya akyalina amaanyi mu b'e Kawempe North kubanga yalaga nti asobola okubayiirawo omubiri era singa anaalabikira ku ballot oba nga aweereddwa kaadi oba nga tagirina ajja kuwangula abalonzi era bajja kumulonda mbu lwakuswasirwa olw'obulwadde obumulumye. Mulindwa ategeezezza nti waliwo bannabyabufuzi ab'emitima emibi abakuba mbugutiikudde buli bwe bawulira nti Sseggirinya obulwadde bumweyongedde nga baagala agondera eddala aleme kuddira byabufuzi basobole okulya akaweweevu kubanga batya nti singa akomawo abalonzi bajja munnange kumulonza kajanja nga bamukulisa obulwadde. Elias Luyimbazi Nalukoola nga ono yabadde omuwabuzi wa DP mu mateeka era nga alina ne kampuni ye ku kizimbe ekyamasengere mu DP yavuddeyo nga akukkuluma olwa mukama we Norbert Mao okudduka n'ekibiina ekya DP mu NRM kyokka n'agaana okusuulawo obuyinza. Agava mu nkambi eya Nalukoola galaga nti olwayingidde NOP n'alaga obwetaavu bw'okwesimbawo ku kifo eky'omubaka wa Kawempe North. Amaanyi aga Nalukoola okusinga gali mu linnya lyakoze mu bwalooya. Ekirala mwana nzaalwa ya Kawempe North ku kyalo Kirokole ate nga kitaawe Serugooti Kajakambe yaliko ssentebe w'ekyalo kino, ekimwongera okumanyika kubanga buli mutuuze ajja ku ofiisi amugamba nga mutabani we Nalukoola bwazze okununula Kawempe North era bamulabiranga ddala ate nga n'ekitundu kirimu abasiraamu bangi kyokka abanene mu NOP tebamwesiga, bamulabanga azze okubafunamu kaadi
kubanga munnange tewali kyeyakoze mu struggle nga kijja kuba kizibu nnyo munnange okumuwa kaadi, kubanga Bobi Wine ne banne balowoozezza ku bukambwe bw'abasajja abavudde mu DP ne beesoga NUP nga Mathias Mpuuga n'abalala. Ekirala ekikubya Nalukoola, abamu bagamba nti ebyobufuzi bye yakabitandika tebinnakula kuvuganya ku kifo eky'amaanyi, wabula Nalukoola ebimwogerwako abiwakanyizza n'ategeeza nti abalowooza nti ebyobufuzi bye binafu, kubanga mu 2006 yaliko kansala w'abavubuka mu Kawempe division. Bwe yatuuka eyo bakansala ne bamulonda ku kifo eky'omumyuka wa sipiika, n'olwekyo munnange ebyobufuzi abimanyi. Ategeezezza nti Seggirinya tebakyamubala era kye bali mu kukola bali mu kumwogereza awummule ebyobufuzi, kubanga nti biyinza munnange okumwabya omutima olw'obulwadde oba olumidde ekiseera nga kigambibwa nti Luyimbaazi amatiza abanene mu NUP nga bwazze okudda mu bigere eby'omugenzi Anthony Wameri eyali munnamateeka wa NUP, n'olwekyo bamwesige tajja kubaswaza kubanga tanoonya mulimu azze kwongera maanyi mu struggle